say yes okay yes alright. Tutandisa akaleero abagamba Geoffrey King Visuals bebakulembedde okuba nti bakutuusa akaaka akatandika obutandika tebaze boka banapa badda talent force baleese bano bebakutuusako kali akayitibwa The Guardian of Katanga mu kutandika akaleero nga baga kano kawandikibwa Bone M Kasujja so nga teziwa Poshi nabeera ku kamera. Tutandise ne Rastad Prince Waiza producer waako mu butongole so nga te Geoffrey King yakateekateeka n'akadirectinga ne kakutuusibwako kayitibwa The Other Side of Me. Lwaki kayitibwa katyo akati oh blood tuli mu Katanga mu kibuga kyaffe Kampala ekiwoomu anti mwana ndina okweberera mu mwana yaffe mwana life eba yakuyiyaano mu ghetto alina seyawa mukyalidde mwe batoto omugira mukunganya ebintu eno ali mu maali ye nga asokojje malokoleramu bw'oyawa alabika alina ensonga nga basooka bavaayokko. Tutandika butandike y'omulundi guno era nga tuli ku sinema yaffe ey'ekina Uganda. Ladies and gentlemen, Oline King VJ, the voice of the people. Bwe tukwate kuba okuvaayo eyo tulina office emu mwe twadda y'abanaffe bali wano bannamawulire. Mulimu bw'oyo ali mu nsonga za mpapula wabula bw'agatagata byagatagata nga bw'omanya ebyemulimo. Owaayi omanyi kye ŋŋendako olwaleero kiyinza kuba kyoba anti today I'm going to meet Pancho. Olwaleero ngenda kusinkana Pancho. Linda ku Pancho ono gundi oyo legendary Pancho. Njagala kusooka mmanye ebyafaayo bye kuba mpulira tuleka tukyalina nnyo bye tugamba bantu bannaffe bano balina ka magazini ke bakolera n'omusinkano olwaleero atubuulire ne mwana awakyayi tebabeerekamu like kwegamba abantu abo bayaaye babbi batemu bakuni sibabeerekamu si kirungi kuba nti munange ogenda mu kifo ng'ekyo oli yagamba boyi biveeko ebyo nina okugenda okumanya sitole ya Pancho onayitibwa muga ya Faizo oligino ne muzi muzanyi wa Lulango kodi ne mu mpaata njagala kumanya lwaki kyaliyo yali wakabi mu biseera ebyo njagala mmanye okuva ku empaka ku Zedi nina okusooka mbitegeere bannange njagala olabe tutandika butandika bakayita Pancho The Other Side of Me era ng'oline King VJ the voice of the people. Kakati munaffe Pancho ayogerwako yoli gwe tulabye ng'ali mu kagu mu maali eya sukulapu ate naye tulese era afunye omugenyi okyakola ng'asooka ajjayo embiye alina ne kamera ye badde erudo ogenda mu field malo genda ngitandikiseeko olwaleero ngenda giwawula ayagala genda kusinkana Pancho ayagala kumanya nga bw'omanyi bannaffe bano abazi magazini ebiseera ebisinga babeera bagenda ne basinkana abantu ab'enjawulo anti kakati nze ngenze leero sigaye agenda na kamera just njagala agenda kukola appointment naye then oba oli awo nja mugira kamera njagenda naye oluddako soke mala okukwata byonna ebyetaagisa nti kale ng'aleka wano ka assistant ke aba ka secretary ke ng'asooka akwate kubo ng'ajja kati okudda eno gwe maani story ki ati nze ndi mu maali nga bw'olaba ennago zibeera wano sukulapu bikebe bicupa byonna anti kakati boy waliwo ate gundi ezize nti ki njagala owulire era olabe ennyo ng'asooka amusimbula ekibaasa amugamba waliwo akalimo nga sebo kuliko ekifaananyi kya kabuubu kuliko n'ekibaluwa ekirala si kiba kuntumye boye kuliko akalimo kuliko akajja just gwe kkiriza bukkiriza oŋŋambe nti ye kibeere nga kiwedde kalimo kikana akaze kuliko bagabako 2,000 mu $. Pancho yasooka na ayitaayitamu mu nsonga zino tukuleetera kuzimu ku firimu ennongooseemu ezimu ku firimu z'olina okubeera awo n'obeera ng'olina okuba nti wazirabako nga tonnafa kati yamugamba kuliko basooka tuwaako jalibu basooka tuwaako deposit basooka tuwaako akaasa $1 then akaasa tukafuna kiwedde just kabubu kali awo kangu nnyo just kya nga kiwedde oba mulimo ki oguli wano kyava amugamba boyi mwana kale mwana ayagala okuba nti tumulyawo balese ekifaananyi kya kabuubu mbu kateekeddwa okuba nti kattibwa
Bannaffe bano baali batemu. Era Pancho yali wakabi nnyo mu biseera biri nga tanaba kubeera ngadda mu bya sukulaapu bino. Kyava yasazeho. Kati kyava abuuza akabuubu lwaki baagala okuba nti tukanyiga. Anti kakati akabuubu kagenda mwana ne kayenda ebbali ne kazalayo butooto. Kati bawaako ate kati butooto ate akabuubu nako kalina share ku by'obugagga. Kati bawaako kale yabadde agamba nti kale oba tukajjeewo kaliira. Ffe tebitukwatako mwana. Just ffe kasita batusasula obwasa baffe bubiri obwa $1 kiba kitukolera. Pancho awulira. Pancho yali kabejja mu nsonga ziri. I'm out. Yamugamba boyinza ebintu ebyo. Nabagamba dda nabivaamu. Nabiwumula. Mwemulooza nsonda ndibadde nzije eno nintandika okusobola scrap eno bikibe. Nze na obulamu bwange nabuza wano. Tubadde mu nsi eyo ebyensi y'obutemu ebyo ey'obuyaaye ey'obubbi na biki. Tubibaddemu okumala ebbanga n'ebbanga. Ke kaseera tubiwumule buladi. Tubiwumule. Tuteekeddwa okuba nti mune yetudda like mu bulamu bw'abantu abali nomo. Pancho yagaana. Otanze kati okufuuka gundi bwe kuba kugamba nti kwewagula kaneewagule bwado nakwate kubo ye n'abaviira ye Pancho Prince Wiser Regional Names ono yasigala kimunugunye. Pancho oganye Jobu. Pancho oganye Jobu. Oganye Jobu gwe kyali gwe naye simanyi kike weeyita. Simanyi kike weeyita boyi naye ojja kisasulire. Yagenda tabitegeera. Kakati Isaidi eno ne munaffe wunajja. Agenda okutuukira Pancho wamusuubira. Yasanga oli yekyanga. Eyo yesagala muntu nage oli musukulapu. Nsukulapu unagwo mulimo. Naye ng'ebiseera ebisinga omuntu wona omulimo gw'abaakola azironga azafunawo ekyokulya n'abeezaawo abaana be ne famire ye. Abaana be ne basoma. N'aleka ekyokulya ewaka abeera gwe nawe bannange. Gwe oyagala kunyingiramu. Awega kunyingiramu. Yakunyi bannange abasajja beno batamu butamu. Olitse kwetalewo yamugambe togenda yeeyo. Bali abasajja batamu. Ne bwakulaba ngo otemya kimunyiiza. Lwaki otemya? Ntunulira nga totemya. Kimunyiiza. Ye nagamba nedda ssebo nina okugenda okulaba obulamu obwo. Ono atambula nga ali musepulingi. Annange omusajja sinna kye mukoze musa. Najja asinkana amuleese. Aze kusinkana Pancho. Pancho yadda mu maali eno ya bicupa munnange. Era abaana bali wali batikka. Emmotoka etikibwawo abako n'obugoba oba oli awo bumuyamba okwebeezaawo. Pozi ng'ogasseko n'okubeera nti munaayi yeeyiiya. Omuvubuka yenna ku nsi kuno olina kubeerawo nakola. Olina kuyiiya bulamu kubeera nti okolera enviizo. Obanga omutwe gwe gukyaliko enviiri enzirugavu. Oba olina okukola ennyo ne zikolera ziri enjeru ezinaatera okujja enkya. Ali wano ayimbamu tuliba tutya ku njaga ng'enjaga bagirima bakyaliyo. Ali wano bwe buyimba bwayimba ono yamusanga nsanyusa okulaba yafuuka muntu wa mirembe. Anti munnange gyendi mugamba mutiye muzeeyi yafuuka muntu wa mulembe. Ebintu by'okutemula biki yabivaamu. Yali musajja wa byafaayo nnyo mu kibuga Kampala. Firimu gye tulaba eri best on true events. Ate tukyazireeta nga ziyita mu bannaffe abadda talent force baleeta ziri ezaddala ezaaliyo. Bwe tula butuzi onywere ono bwe bamutuuzizza into ekyafu kale birina engeri gye bigira naye munaye n'akeberako ebicupa byonna buli bwe tunywa ne tusuula babuleeta eno. Kaakati okuddako eno ono ng'asooka ajasinkana wano abawo kasinkana wano Kabuubu. Manya akawala kaba Kabuubu. Mwana Kajobu agambe tagenda kacapa aganye. Anzala ye mwana kukuba kuzala wa level. Mwe ensi y'abagundi nze kati jukira nze Kabejja ye yavaawo kati nze Kabejja. Ye Kabejja kyokka ate agenze kunoonya buyambi bwa Kabejja munne. Mwana Kachali akundaba kalinga akatuzala ye buzala ye. Ebintu boyi kutumisaamu maaso kutuzala wa mwana kutuyiwa jjinja. Atuyiwate jinja ne muwa Jobu. Jobu eriko $2,000 eza nadda mu kuzala watyo. Ababanda basigala banyiivu. Banne bwe bakolanga emirimu. Mwana Kachali kale kakafuuka na kambega ako. Kisoboka kitya okuba nti mwana ekyo nange nina kisose kirowoozaako. Naye tuba tulina ofuna omuntu omulala agenda okyapa Jobu eno kuba ye obukala omugagga ajagala ekoleddwa. Ekoleddwa. Ano kaakano Kabuubu
Musole mwesaba ekikesa. Anti kakati ali awo. Simanye ensi eyokuta abalala bichi bisimanye. Omwana yafuuka bicho chali. Kati mbutukuze bwe bimitutu bivemu musimanyi bijja kutuleetera obuzibu. Buzibu ki? Buzibu ki nga tulina okubeera omwana tulina okubeera mu nakajja mu nsawo. Ne mwana nange ekyo nkiti kyenjogerako kyennyini blood. Pale byajiza. Kano kali wanoka. Mfojo kugenda ne kafumbira ne kanoonya omusaya akawasa kali mu byabutemu na kubba. Nogamba kati. Ne boy kyali kale byayogeddeko nange ngenda ne mbirowooza akawo ne ndabanga oba ebituufu. Kubanga juzi nali ne kyali wange mwana. Mwana ebyo bibaawo tolowooza ku bakyali babaalugwamu ekitegeera. Ekituuka kufe badde. Ate bwe kituuka kufe badde mu boyi kiyitirira. Bwe bakukwatira mu miwunyo boyi bakatugeze ng'olina ennago y'omusajja gy'onyugunya. Boyi bina engeri gye byonoonika. Bakyali bakukwata ne basooka bakugira ne bakuswaza mwana ne baagala okwambula. Mwana bano bamanyi ebizibu ebiri mu kubba kyokka ate basigala babba. Bamanyi n'ebizibu ebisi. Akadiruko kaguddewo bwe pa. Wulira. Neba kusala ko ne batandika okucunya. Basobola okucunya mwana nga just nakamali ko badonyugunya sigambo bakali awo kamaanyi. Neba inenge gye bakucunya no beranga kale tazalwa. Buchakira bwe buti. Omulira. Omuyini. Mwana sali atoboleta omuyini oba omusekuzo nagukutusako kichwa. Oba ku nsingo mwana n'olaba ku bajjajjaawo n'okubage. Batera okubeerawo nga bakyali bwe babanyiga emiggo. Mabeerawo nga bakyali bwe babakuma ebipiira. Kyobola azitole bali mu kuzinyumya kati. Naye kyewunyisa era nayinza sibalina kumanya bo basigala bakyabba. Era banoonyeza kaduda ayagala dakaba bagira banyiga kyali wange. Banyiga kyali wange tipi. Sipulira batake ulwe bijjukira ayagala dakaba. Ayagala kaba mbo kibanda kyokka tavaamu wadde otuziga. Natuziga timuvaamu. Banyiga Pirato. Ana ne kyaliwo omulala gwali bayita Pirato. Betuma n'amanya ag'enjawulo. Yefunya kaipira. Mwana kyali yefunya. Ngendo mukwatako mu ngalo nzifunyulule nga tezikola. Bakyali ne bandaba ne bambuza ofunyira waaki. Ne mbaviira nga nange bayinza okulowooza nti nange ndi nyugunya. Ate ng'ekituufu nange nali nyugunya. Onzijukiza esikomo. Boy ate gogenza ate nonzijukiza ono kyali wange. Boyi bamukwata ne basooka ne bamukwata ne bamubamba nga ndaba ne babamba esiko sagana binyumya Dawudi ayagala kaaba bwe banyumya ku bakyali baba bava ku maaso babagala kaaba naye bajjukira ku ssente eziri mu bubbi basigala tebaagala buvaamu naye ng'olaba Pancho the other side of me Pancho tumulabyeko ayogerwako mu byafaayo nti yali nyugunya nga y'omu kubakira mu kibuga Kampala. Wabula essaawa zino yawummula ensonga ali mu gundi mu sukulaapu. Kaakati bano baamunoonyeza nga kale akalime ekyamazima keetaaga ye. Naye kale mwana tugenda kunoonya omuntu omulala akakola. Bw'anaaba ng'agize tulina osigala nga tumulemerako nti kale onabadde akyabala eri maali najja. Muganda enkusanyisa okulaba anti nzize mpulira munaye oli musajja wa byafaayo. Awo just bakisusa naye nga ndira just okuva anti kakati Night Media njagala kumanya nze munaye nva mu kikampuni eyitibwa Night Media. Balina Night Media amawulire eweereza kiro simanyi naye nga ate wunaze emisana Night Media andi munaye nga bw'omanyi naffe twagala kubeera nga abantu baffe tubawo ekisinga. Mba njagala ne bamanya ku bantu abaali abaakabi. Pancho oli musajja wanjawulo ayogerwako. Twagala abaana abagenda okuddawo enkya bakimanye Pancho yali musajja ki yakolanga biki era ajja atya okubeera nti yafuuka omuntu mulamu. Anti kaakati olwaleero munaye nkyagira omanyi mugenda n'endeeta emaali wano nga ate banina ogitika nange bagyongereyo eri mu recycle gundi bin. Emaali eri wano balina ogitwala mu recycle bin. Addemu bagi recycling eveemu ebyamaguzi. Kati nga muwa olunaku olulala nga mga kati gwe kyobokola kiri ekintu kimu gwe kwata bukwase kuba enkya nsalaako enkya anti munaye neyanziza nze ani afuna appointment ne Pancho the legendary Pancho n'abamawulire banoonya lwayiro nga olunaku lw'amaanyi naye nga bali be basoose omunoonya ne bamugamba munaye twagala ojja otuyambe akalimu kaze kaliko $2,000 eza $. Gw'onootuwaako commission kubanga ffe katulemye okukola ffe katukakuwa okakole gw'onootugabirako zalikira kati nkeera zabadde kilo meka naye naye era sikulapo oyo naddala ebicupa otya namu
omusajja abijjamu ekyokulya era banaye oyo nze bwe mbasanga mbagirako enkofiira aba musajja w'amaanyi nnyo kuba okwata ebicupa gwe nga bwonywa akacupa k'amazzi n'okasuula omusajja n'abijjamu kilo 2 gwolowooza aba abinoonyeza kyenkana ki abasajja mubatyenga mubaweerevo yaabwe mubaleke era bw'omusanga nga ng'anoonya ekicupa nga muleke ayitewo tomuvoola kuba munaye mwajja ekyokulya takugyeko kakoko okyalina mu mazzi kati waliwo toota aleese emaali mulimu ennyonda ennamu mulimu enkumbi nageokebera mulimu n'obusepiki bubadde bukyalina bubisi kirabika oli omuntu alayika asanzeemu n'emmere n'asooka agisatta aleese empute oba sikulaapu oba ntamu oba ki yona sikulaapu kasita kibeera nga si kyaffe be baana embeera mbi nze kyobola nabagamba bw'osanga ng'omwana ng'ali ku street yoko nga yeetaaga ekyokulya kimuwe kuba bw'otakimuwa ajja kinoonya mu bulungi ne mu bubi ate bw'anaakinoonya mu bubi ojja kukomekerera ng'obusepiki bwo babututte kale omwana yoono kale ngenda kusasula munnange anti ogambye byonna sikulaapu ng'asooka amubalira wano 2 3 6 batompiseeko nnyo bivuddemu kilo 6 awo otiira sikulaapu ne bwe baggaali oba piki ne bagipima ali ne bivaamu kilo 8 nga kilo ya 10 bakuwa 8 oba namu gwamanyi mwana wamuwadde 6 n'abalabalamu omubamu ebikomando 6 jakumpisa mu wiiki naye sooka ojje twogeremu muto nga mugasooke twogeremukko nti akale ng'omutajja atuulira wano ono omusajja agambe yali musajja wa byafaayo wabula kati mu kaseera kano yapondoka yakakana yasala akaliro n'amanya nti ebintu byakola nga si byali birungi eri abalala kale bw'atuuza wano omuto anti kakati olaba gwe muto ekituufu kiri nti emaali gy'olese njagadde kati kiki kitole kikati ole kyakabi ki nendete endala oba hali munaye emaali eno nanyini bintu bino ayinza okuba akyabyagala gwe gy'obijje akyabyagala kati golowooza ye agenda kutunula atya nga ebintu bitabiraba ebintu binoonyi tubanoonye tubibaddize ebintu byabwe laba noono fala oyagala mbizeeyo ate mala era mbibbe kubeera nja kumala mbibbe kagala bibba neera olaba ne wano kabikuguza ne wano ne kasigala nga kabaza ekikutiya nkagala kiyolawo keetoolwa ate kabizze era kutwala ku poliisi bw'ogaana okwogera gy'obijje kana ne kabalabalamu awo naye naawe pancho banaye ekituufu kiri nti kataagiza anti nva bijja wali nva bijjere wa mukyala Faizo wansi ekituufu kiri nti sigabo baazibye ebibbe jasinoze birodi noze birozi eri nga akasomera ka junior nti ye webijja omukyala Faizo abeera kana nze okutunula ng'ekikoola kya taaba kale ngenda bizaayo naye tonziriza sente zo zitwale kuba obukomando kimanya obwagala obukomando obwagala genda ofune ekyokulya naye ekintu kiri nti weba muleeta sikulaapu munoonye ebintu ebitalina mugasa abantu bebagize byemba muleeta okuleeta ebintu by'omuntu ng'ali awo taba sikulaapu okitegera nti naye gatugaffe tubiraba nga tebiriko nyine byabeera sikulaapu bayinza n'okusanga essimu yaawo ne bagitunda mu sikulaapu essimu kati ng'eyamugamba n'ebintu bino nze ngenda bizaayo wanyini byo kasenteko katwale yafuuka muntu mulungi nnyo atalina buzibu todda ku Night Media Company mukulu leero ayambalidde ku mugongo nga nswa appointment ayagala gikuuma standi yange mbiri ku kide kamera yange ndimugenda munnange wali obaddeko mu ofiisi ng'olina ka reception ko oba kalisekwitaliko naye nga kalina engeri gyekakugira kale nga kakufaako nnyo nga kalina engeri gyekakutunuulira ennyo leka bali mubayita babbi bayaaye basuma biki naye sebo bali bantu bagundi nabo bantu balina emisaayi nga ffe nabo bayonka bbeere era balina omusaayi omumyufu nga ffe omuntu muleke tuge tumuinterviewing anti munayinze I'm just worried about you olunaku lwajjo wagenzi n'olwayo nenebuuza oba bakubiddeyo abo abayayi si balungi kwesembereza sekwitala amufaako nnyo waleka oli yafuuka muntu mulamu kati sitole gye ngenda okuleeta yeffeffeka abagenda okuba nti fe abakasooka ogipublishinga
teweraliikirira leka tukola mirimu bwe tula mu ofiisi sigala ng'olinda bakiraya nti tulabe ekiddako kitegeera anti munayinze I'm not going to get anything. sigenda kufuna buzibu eri yo obadde otya njagala osigale tugenda kumugiraye kano kayitibwa Gloria Drandi olikino nemuzi kasekwitaalike anti kakati serious nze mune njagala okumenga tofaayo bwe naba nga nfunye eggulire guno njana kutwala nkuweyo ekyemisana sekwitale muggunzi anti jangu mpa akagumya sekwitale ki awa akagumya nga tayagala kavaamu tofaayo ngenda kujja munnaffe yeetegekera genda sinkana Pancho kyokka Pancho avuddeyo ku beesi ye yona ajja anoonya mukyala wa gundi gye babyeyo ebintu babeera saidi ki yabeera ng'asooka afulumayo ko eri mu katanga ng'ayambukira ddala emmanga eno bweyomba yoleka weewuna odi ani nga nyinimu asooka avaayo yegwe Pancho Pancho yali walinya nga ne bw'aba akukyalidde lwakuba nti kati yabiwumula naye luli we wamuwuliranga n'owulira konkona nagamba nze Pancho oba mugezi wette obanga aba mugezi oba olina kwesekula oba olina omugwagwe bwe yajjanga ng'omanya kufa kwe kukujjidde ate teyakwekanga yajja ayogera kati nze Pancho nze nzize naye leero we wamuwulira ng'omanya omusajja wa mirembe kuba bakimanyi yakkakana newankubadde ng'akyali rasita bisale bisinga munaye barasita bano sigamba buli abeera n'ekiviiri kino abeera muyaayi bisale bisinga munaye eri baswaga olumulwa kana akasepiki kange bane kabaddemu n'enva zaamu kene zaalazeewa nze zimanyi zomwana akandi mwabaddemu enva zange bannange obwedda nnoonya enva siziraba obwedda mufo ky'okunoonya obutamu n'ennyondo za bbaawe obwedda anoonya nvaazi fo kyonoonya akatamu ani munaye omwana agize ne mugamba munaye si kirungi kubba era si kirungi kuba nti baleeta ebintu by'abantu ebirina omugaso banadamu ne babitwala nze nabagambye yabatwala ku poliisi bannange weebale nnyo Pancho bannange obwana bannange obwana butufuukidde obwana mu ghetto wano obwana bufeeyo ne bujja naye nga obwana kati mbagambe natya simanyi ndowooza wano kambanjulire bwanjuliza ekiyitibwa GK Foundation Uganda abaana abo tubalina era nga tubakuumira mu foundation yaffe entonotono abaana abo baba beetaaga obuyambi abasinga obungi tubajja mu gundi ez'enjawulo mu bifo eby'enjawulo nga munaye abamu bali ku street kaakati abaana abo tuba tulina okubayamba beetaaga ebyokulya ebyokunywa ebyensula ebitabo n'ebisigadde school fees ne twala tugende era nze nyongera okukubira omulanga gwala firimu eno bw'obanga olina obusobozi obuwa omwana kyonna ky'olina ne bw'oba olina 10 n'ojjako 10 kikola ne bw'oba olina 10 n'ojjako 10 bagulya era gusobola okubeezaawo abaana abali awo kuba ku 0701 era 09 mwenda ne tusobola okuba nti tubatuusaako kyonna ky'oba osobodde okubawa abaana abo bwe tutabayamba be babafuukira obuzibu nze nabagambye omwana bw'omulaba nga yeetaaga obuyambi bumuwe bajja kufuukira obuzibu enkya omusange ng'ate yakkuba akayondo Katonda wuli naliona mbadde ngenda kati ngadde nda kufumbira kyekyeggulu banaye baawanga adde akomawo anti nze gambye sepiki mu bukuume abaana emutabayamba be babafuukira obuzibu tuddako eno saidi z'emunyonyo tukyali mu kibuga Kampala waliwo akuba essimu bw'akuba essimu alabika alina ensonga gy'akaatiriza nga nkulu nnyo ng'ate munyiivu kaviiri keeko yaani oba sibana bakubeera nti bamutulaga wabula alina ensonga gyanjinyitireko leero oba enkyakali bwangu kikulu nnyo sente omukulu ali wano alina ensonga wabula yaani era nsonga ki tujja kubeera nga twongera okumanya tokomawo ku beesi tuli mu Katanga kibuga Kampala mukulu bw'atuukawo yasanga nnyini mutaliiwo so kajjayo akasimu Pancho aliwa Pancho kale omusajja yaŋŋambye essaawa 3 mbadde ntuuse 2 kitende kanindeke kaninde lalalala kali mu kaseera ako kumbe ne kano kamuguya akaze kikyategwe nyini wano aliwa ani munaye simanyi nange era mbadde nzinga gwe ninda naye simulabako nange simulaba naye nga gwenze tewali buzibu ajja kudda kanjira ofaayi bwe ntelirako wane tuula tewali buzibu kali awo kalabika byako katemu
kasuma kagana kutulawo kumpi ne kakubako omusipi Laba. Anti kalinze mbadde ngamba nti kati gwe Pancho obadde omugulako scrap kiki Pancho no batandise omweraliikirira ayinza n'okuba mbu yafuuka mbega ale waba kyali wammwe gumali mu bba naye nga yafuuka mbega muba mumwekengera kuba abamanyi gye mukasiba abamanyi newe mukweka emaali nga mugibbye muba mulina okumwekengera kakati kali wano katandise okubuuliza gwe ng'oyambadde simaati oyagala ki ewa Pancho Sibaagalirako ddala nanga abo. njagala olabe ati Pancho abadde azizaayo munaye busepiki bwa mukazi bwe babbye yafuuka muntu wa mirembe nnyo ekyensi kye yeetaaga kano nga kamwaniza mwana Pancho story ki kyali waffe yaze n'akusomera mu ddiiru wagenze gizo ganyo oyagala kweyita ki ebintu bya munnamwe nabikoyedda nabi Pancho gwe mwana soka oterere mu layini kati biki bino mwana ogenda kusinkana kati bantu bali awo simanyi wafuuka mbega ono scrap gw'olimu olowooza agenda kuyisaawo ddiiru ya dola bibi 10 emitwalo 12 golowooza ziba sente mekaawo kolera myaka emeka mu bino biscrap bye byekisiru mwana nze mundeke sinaba waayo ko sina gunagambye nti mbwa muli bazo biveeko ebyo kimanyi olunaku lumu oyo jatuvaamu vaayo kalabe Pancho to banyiiga era tekyabayisa bulungi ati omukulu ng'ajja have to take this interview very seriously n'obujulizi mbwagala ku kamera ng'ajjayo likanoni lye yagala olabe gambye okyayine King VJ the voice of the people twagala tulabe firimu nga zino omuntu oba oteekeddwa oziraba bw'obanga olina omutwe kagamba Katonda yakukwata amagezi ge n'agakuteekamu oba olina ky'ogenda okuyigamu mukulu ng'ategeka ebikola njagala interview njagala interview Pancho nze ndi ready mbaleemu balaka kusatu ng'otandika nti ye ne kano weekali kati kali wano ku ssimu kokaze kupikapika ono mwena abandaba nti kati bw'oba olaba akatambo kano tekukuba kwena wegendere oyogerera mu bintu byange kalabe just easy mbadde nkyayogeramu mane notunira nakatandika okulikodinga nange akanoba kaka anyize tugenda mu bintu byamakulu ensi egenda kuba nti efunamu ebyokuyiga wamma tugire tutandike kale ng'ajja batandike anti woba oliredde njagala obere brief abantu obere nga kati kano nga kamalize simu ate nga kakoma bannange ngadda kubiba matandika mwena abandaba eno ye sayidi endala ey'obulamu bwange abasinga obungi bwe mutamanyiiko amanya agange kaakati ng'asooka atunyumiza gye byatandikira oba gye byava lunaku lwali lumu mu biseera bikadde waliwo omukulu yali asiibula maama we n'amugamba munaye maama mutwalo guno gukubeeremuko anti munaye weebale nnyo mwana gwe weebale nnyo si kinnyo muna ati ebikonde ebyo ebiddako ogenda mpozi kubisambira mu nsi eki anti ngenda essaawa zino ngenda kati ku baasi entwala gye ngenda okubeera nga nkuba ono omutabani yali mukubi wa bikonde mukubi wa bikonde n'agamba ye aliwa Pancho Pancho alabika aliyo mu kuzanya ne munne ono yali maama ono yali baaba ayitibwa Kikankane Sengesa kumbe Pancho kaali wano kaali kakyali kata ebiseera ebyo nga kalumika baaba agenda kuba bikonde nje lwaki bandika waka anti weeraba maama kumbe akato kabaza Pancho yali mujagujagu okuva obuto baaba agenda kuba bikonde tuli mu Katanga myaka gya mabega muko nga biri byonna bye tulabe sibina bakuba nti bibaawo Katanga yoyo ozanya ne Katanga omukulu ng'ajja ssebo ankwate wano weekumpi kumbe akato kajja kabaza akulosinze ku lutinde aze ku kkono oba azze ku ddyo nako kye kaakola nga kasalinkiriza nga kakyalinkirija oba balina okubeera nti agira nga kakyalinkirija bikuubo bingi nnyo wano n'obutindo bungi nnyo wano mu ghetto ng'ajja kati naye teyalimu
mpuliranga agobererwa nga mpuliranga anyway just kirabika gwe ngenda okuba bikonde ngenda okuba ebikonde alabika ebisulo bye binsula bwawulira ebisulo byoli gwagenda okuba ebikonde naye nga geto yeeyo byebimu ku bitundu bye nandyagadde ennyo okuyimbirira gavumenti efeeko ebyobuyonjo amazzi n'ebintu ebisigadde byetaagibwa nnyo mu zigeto zino katwe bwayiise mpozi ngegaseeko ne katanga saidi awo ekyemmanga za Wandegeya byebimu ku bitundu gavumenti byeyandibadde erowoozaako nnyo kuba bihostinga oba bisulwamu abantu bangi ate ng'abantu abo abangi bambi nabo bantu nga mmwe abasula mu zibbangalo baba akutene kajja kagoberera njagala olabe se atuuka wano akuloosinga kumba akatonako kasala kati aba atuuka wano agenda okuwulira eri bannanga akanaade bakakubya ebyuma gwe kanaguba nange ubadde ki oyo akundetera miwunyo kamulabye akuloosinga nako ne kakuloosinga ke kapancho oba ovaawa obuddamu amali eri akunoonya abadde bakubye n'ebyuma kati kyokka ewaka gy'avudde wala ava eri mu katanga ky'emmanga kati mwana kati mpuli ate sisobola kuddayo waka maani emikonde ayagala agenda kulinnya basi emutwala musekula ebikonde bwayagala okuba ebikonde alayika agenda kuba na muhangale bamuhangale ebikonde baba we yali mukubi wa ngome kakati ali munaye webityo webyali aha olwo lwavaawo neba naye gwe kyali goli mufu nnyo kubanga nze mba kubanga nze nali maamawo n'otoloke waka kumpe katawo gwe ne mu motoka nandikubye emiggo gwe naye gwe tagambye kuva mu bintu byaffe adage sole badda nti emboozi gye bunyumye ennyumira sirika oba oli wano otudde ngenda kuwulirizayo obadde otya kale wama mugende mu maaso ne sitole zammwe nako katandise okunyumirwa ng'atandika okumunyumiza baba bwe yamuggyaawo amutwalawa baba bwe yanzijjaawo waliwo nabagakuba gawulire mulimu n'ababuubu bagakuba njagala olabe bali eno bagakuba bagawuuta buva bagawuuta gaba masadda n'ababubu se bagakuba ne gaseka gabateneza nga baliki gawulire jajje gawulire geto ziri eno mpya size ziri ezakatanga tuvuddeyo mu katanga tuze mu geto endala ziizino zo zirimu abagasaawa ebiseera ebisinga emuwulira omuntu nti ava mu katanga muba mulowooza nti muyaaye mubbi naye ebiseera ebisinga nedda abantu abo sebo nabo balina obulamu bwabwe ng'abalala balina obulamu era kyobola mbagambye nti abakulembeze buli akimanyi nti ali mu buyinza oba katugeze bw'oba mukiise ng'oteeseza ekitundu ekyo ekivaamu geto eyakatanga girowoozeeko nnyo ng'oteesa ng'oba osumagirira mu paliyamenti n'abatuuze n'abakiise abawansi abakulembeze abawansi ekitundu ekyo mukifeeko nnyo mulimu abantu bangi nnyo naye ng'ate bambi ebyobulamu n'ebisigadde byebakozesa bitono nnyo so kakati muba mufa nnyo ku bitundu ebisigadde n'ekyo ekitundu mukifeeko nnyo kakati munaffe ng'asooka aleeta ye kikankane swengesa ng'asooka aleeta omuto bano bakyali yali abajuwa kati eno jazze waliyo kabejja akulemberayo gwe mwana sitoli ki andistedde kabejja aba n'akabubu ku ttaya babeeramu akaseera ke bagamba tusooke tusiriikirire tukirageko kiba kikoola kati badde basiriikiridde nga bakiragako lo mwana kayanga kange boyi naye kayanga mbadde nakava ewaka ngenza okugira nga ate kayanga ate kajja kanfata maani kafa anti kakati njagala nsooke nkakulekere wano mala ogenda otimpula omugwaga oli gwe ngenda otimpula ebikonde dendi tewali mutawanaako kayanga kaleke nkalaba ate kajja kuba nebbidi kamaze okundagako nti kamaanyi ajja kuba n'omutima nga gulinga gugwo rochafu soka okone wano pancho nti aya basi
Nakaja kuba mu mwana. Kati okuleeta katooko. N'okaleeta ate mu bano. Obwensobo ogireetedde buleetezi buzibu. Sebugwawo Muhammad oba gye no kikankane Swengesa ng'aleeta akatonga akalekano gwe ojja kuba sitedde gwe boyo kitegeera Kubanga oli mugumu. ojja kuba mugumu zino geto zaffe ze bakulesemu ate zo ndala kitegeera Kubanga oli zino mpya ndala nnyo nno ate nga bwekitegeera yikweza simanyi meyikweza. Njagala obeere meyikweza. njagala olabe bwayagala abeere meyikweza Mwana. Oyisegedde. okitegeera gwe boyi Olinyeba. kati olaba bulazo oyo alinye baati oyo akuba abayaayi njagala nawe obeere nga nawe oli ebigambo bagamba akato kapancho twagala tulaba obulamu bwa pancho bwavaawa yuno soka nkwatako awo boyo oyo kyali golaba we yatandika okunkwatako n'atandika okuntendeka buli kika kya kikonde mawokota swingingi byonna n'abinteekamu netandika kati ng'amuleeta byali bikadde tulaba pancho gy'avudde Tisaawe no mwana tuteeka training. andi kakati boyi njagala nsooke nkwemu ka training okitegeera njagala soko okiiremu awansi soko nkiiro ndagemu awo abiri bweti kuba bweziti 1 2 3 4 5 6 abala nnyo ng'ate atwala mpola alo kati kirira wansi osokonda geeyo 5 kubanga nze nkubye 7 naye ng'akubye 12 biri we simba emikono giterere njagala wano watuukire ddala ku ttaka pancho bamukwatako tulaba history w'obulamu bw'omusajja ayitibwa pancho kubanga tuli mukulaba kasinema kati wa the other side of me munange Olina okyusa face. okitegeera gwe mwana olina okuba bw'olaba omulabo oba olina okwebeereramu olina okuba mwana nga lijjewagie si byakubeera awo mwana n'ogira olina kati kirira nsondageko sampulo kirira annange andese kuntulugunya tebanakawa kyakulya gira awo tuusa ku ttaka gwe olutwenja lukuba lulinga elw'empumumpu nekaleeta mu 1 2 3 4 5 kanigi nakambala za ddabokala kuba gwe sota kutule ye trainer olina King VJ the voice of the people nagamba ndi ku 07 era 09 tuba butola ku WhatsApp number yaffe oba tolina business nga tolina nsonga tokubagireke iveeko lekera abalina business nsitulamu tulabe kati abaniga nabo bakusobera bwakana kamusitule mwalabe kati tugende that is the end of today's training kitegeera njagala ekifuba kino kibirimu omuliro kitegeera olina okuba ne low by the way mbadde nedawide okugamba olina okuba ne low ate kati zino zigeto zibakuleseemu buyo zisurvivinga mu olina okuba nga mwana weebereramu okitegeera nga weerere buli kyolabanga okyagadde ng'omanya kikyo wulira ebigambo by'omusajja ono bye yatandika oteeka mu mwana buli woobeerawo ng'omanya gwe kako oba okitegeera gwe bwoya ng'omanya kako ate kakati gwe kansoke njire olaba akafanga kano kenkuwadde kana akafanga boyi kalina okubeera ku kiddo tekalina kuvaako ng'omutaakantu asooka akeezebeka amugambe wabeerawo obuzibu bwonna ng'onyiggako kunyizi ku namba yange okitegeera gwe annange kiregeera byakifala sijja bikola tekalijja tugende okole akaana k'omukazi bakalese nga bakaleeta kekapancho najja akalambuza geto ze gyakagera n'akayigiriza n'okuvimba olina okuyiga okuvimba wakishenga munonga ng'akaleeta bakajje waka kugoberera kavudde waka kugolugoberezi gamba olina okuba n'omutima olina okuba ne roho olina okuba ne roho yasimba n'okuba ne roho bane njagala olabe nga bajja kakati munaye era ennaku ezaddiira akatonga katandika kubanyogonya kati oliwo omukulu yono kateke kuba kazeene kakano kalina loze mali gye kanyugunya
niba ananga musajja ngajja nnyo musajja ngajja ajja agoberera ne kaweta ebikubo kumbe naye azze kote muno kote wakaana kana naye kateko kuba kazeena omanyi geeto ziba nzibu ebiseera ebisinga zibaako omulyango ogufuluma gumu n'okuyingira gumu naye ebikubo ebibeera munda awo kakutewa where is it oba akaana akato tekasobola kuba he kaba it where is it ng'ajja afata ajja agoberera kakutewa kyengulu kyemmanga tekaliiyo kumbe kaakano kaana baakayigiza obwanyugunya kapancho ku myaka gino emitono ddala myaka nga 8 ayayaya wali agigudde akataka wano nasooka n'agimaaga eyo buli wekitunulako obeeraawo n'owulira nga appetite erinnye muzungu yakola akakomando kikyu waliwo ali mu byessala tuli mu byenkatika olwo ekyemisana ekyo kiba kiwedde ekijanjalo tobagamba byakisiika tusiikira ki kumbe bakiwa mukulu kali kyameka kino anti mwana toteekako wadde akanyanya gwe boyi ebintu byamweyo mwana amale okulaba oba mulimu omunya ogutaba sikisasula sikisasula nasooka sampolo omuzungu yakola akantu ako nyabula kumbe omuto bamuleta tinkatinka nange omusajja ambeeredde ki kyeyakola nasooka afuna kanvaali wano nasooka jjayo akapanga omusajja oba yaŋŋambye olukuba bwe akasimu ajja kakwatirawo nesiraba bwakakwata bannange akuba kasimu omusajja ali ludda wa musajja akuba kasimu ate no totagamba ki nga kiddo linyonyogera gwe stole ki pancho yo stole ki gwe mwana hot ice omusajja boyi ndi mushiti ndi mutagali omusajja nabanga obasi kiki oli mushiti oli side wa mwana nina nyogunyize mali naye mwana nina enago boyi ndetayo kegenda kuleeta eminyira kati oli side ki ku street ki ndi eno nga ku kitangaala babawo naye bayita ku kitangaala genda okko olawo bono olabawo ekitangaala teriwo babalina ebyabwe bebategeeza mbundi wano waliwo ngeri ya ku kitangaala wano ku kitangaala laba wayita ku kitangaala kale kanveeyo ngende ku kiddugavu kaakati okumanya bino ebintu byabayaayi ebyo biba bizibu nnyo biba birala nnyo laba abaniga baamu bano twabalaba akabanga nga bakanywa n'oli hotayisi n'omulala yuno omutali mumbi ati timu yonna eba erina okuggwayo timu ogiranga bala notayita miwunyo mu gaapu z'abayaaye omutaabu babikuba kumba omusajja kaana kano kakotewa akaana kano kati kumbe hotayisi bamutegeza bamulekesezaawo n'akakomando ke ani ayagala okuyingira mu muto ani ayingira mu muto n'asooka jja n'afuna wano n'asiba wano enkala luno lwe lutindo olwawula ekitangalako kiddugavu geto zibamu zoni y'ekitangaala eri saidiwa eno muto gyava kati eno nga gyatega ku kingulu abayaayi bonna batandise okwe mwana amaaso gabiri eri kutayo kitegeera mu kitangaala alina gwatoolera negundi wano abayaaye mwebali muno gwolaba kutambula kumbe gwategeeze mulala yono nayagala okunyoganya emaali omwana bagambye omwana alina enago gyali wendi ku kido ndi kusoto kale bweba kusoto then nakambere kuliya ne basooka batswama omuto bamuleeta akaasa omuto n'atuukira wano boyi kiki obwedde omusajja ya omwana anyakudde eri iphone hatayisinga sukaali kuba endyanga ng'omuto ayitawo nga yeebuuzaabuuza kati gwe bojja iraiseddakena eno abayaayi baba bamaze dde okutambuza eyo emaali esobola okutambula mu bantu nga bana like ayiseko no musajja leka gwajiwadde atajina gwe storage andikiriya gwe genda on twatezeewo da yaye babeera beetolodde dda amakanda gonna kati wai gwe mwana gwe storage mwana gwe akapafu ondabireko mwana katoto kayise omwana kanya kuderi iphone taddemu wange iphone bayasindemeka ibanga yasindemeka ntegedde ziba nyingi kana kankalabe kakuteno ne bamuleta okakaso kalabe boy bwojinonyeza kigenda kuba kakayitegwa n'akaana kakuteno kumbe bamupaaza akaana kakuteeri bamutwala eri bano kale noono yuno bonna nkugambye amakanda geegamu bonna babeera eri nga kwegamba bonna awolala ekiri wano
kati okumanya gwe tosobola kubafuna ne oba ofuotya ne Hotaisa agenda okuyita wano kwata kale tubagamba nti emali bwe zitambula mu ghetto ogenda okubuuka nti ng'emali yo yagenze dda ng'eri Kawanda Matugga nga yakulosinze dda nga tekyalimu mu kibuga oli awo akaana tukagoberere akaana kalina iPhone ya demu wange bannange akaana kumba akaana ko kalina kikundi kikutiya kya kasasiro akaana sekekano kogamba keko akaana kati omuyaye mwenyini ate yakuleeta kana tugende buno bwana bubbi yangu bwe butogezaako mbolo kwa twasibe ekirasita mbutuli babbi buno bwana kumpe bwe bubbi kana kajja katimanyi baka gwe kano jangu pasikulapu wange okuva kuma kino nya sikulapu gwe kana gula kolika biterera olai kolika bi kati kumbe gwe chichi abai chichi musoka mtuli chichi ebajja ate ekibugo kimanyi bakuyikira baba olowulira kigambo mubbi batandikira kali nga batandika abaye musoka mulinde mwe soleki ne Hotaisi najirako kati abali awo kubali awo baba nga bali abantu 10 kuliko basatu abatali bayayi abasigadde bali kusaidi ya mwana kati gokana kulaba wakana kubade mbuda nkagubete kana akana nabe katoka bakati iPhone kajirina kana kabya iPhone yange ngankalaba kakati kajirina kanzi byekesi kajibye omwana ono muto wadde kisawe ekyo kyalina kakati tumukebere wabanga alina erifoni lyo tumukube tumuoche tumusibeko n'ebipiira abogere byo binyini bakyalibe bakimanyi kati tajirina bali sure tajirina ate ne bobo ofuuta tosobola agiraba kuba tekyalimu mu kibuga kati yagenze gwe kati eri Kawanda Matugga ozanyiranga wala notatsana kati webuuza omusajja wa iPhone kyadalo na mu ghetto soke mulindeko omwana temusoka mukuba gundi mbamanyi mwagala nnyo okubiriza kati abaliwo batontono bo babimanyi olwedde kati bakimanyi kati wano bwe basimu yabbiddwa fine naye teriiwo eriyo bana uno wabuye soke tuwe scrap kunkumula nako oyinza okwekwatidde mu nsonda nga bajja bakunkumula akakutiya tukunkumule wonna tukunkumule gwe oyagala kukuba akaana kabwerere jangu nanyini iPhone gwe bakwata musiri mubbi babbi bennyini bano nanyini iPhone ye yalugwamu ozanya oyo ye Pancho mu buto bwe myaka 8 aje abanyumiza nno bano jemvuddewe naye nga kano kali kubunkenke kano kali mukufuna essimu oli ali mukakubira oli Hotaisi mwana Hotaisi trainer wo mujukira yakutraininga agambye munnange simanyi biki agambye kwata essimu ye mbeera munnange gwe panye chichi ebintu byange ate muli mu byono na muli mu kusalinkirizamu kati sibategeera chichi nzize kwata kadi ninemu ate bwe ntandika recording kati tugenda nida kati tugenda kudamu butogwe boy oyakudamu buto recordinga interview bagisazizamu kano kaine namalo akola omulimu agambye boyo omulimu guno namala afuna omuntu omulala agenda ogukola agenda kunyiga abantu babiri anyiga gwe n'oli target entuufu onaawulira kannange kati nzimba koze kati akabinja ke kaagala muli amulukwe Hotaisi agambye singa Pancho takola mulimu guno nze namwetendekera era nze ngenda omwenyigira kyobulimu ngenda muteekako agenda omunyiga tufune champion omulala mbaleke mu bintu bano nze oba nze ngende nga muŋŋamba oba interview ekomawo nga ekomaawo anti tobugira tukyali kyalina nange biki ebikuzoganyiza mpulira kunyiga mugenda kunyiga ki nyanya manyi bagamba basimba ennyanya babagamba tugende tunyiga ennyanya Johnson akati gwe mukulu Johnson oyagala kumanya ekiri munda waze wano ng'oyagala kumanya ekiri ye era kyekyandeese wano kaakati njagala okwata kamera eyo olunaku lwaliro osiibe nange lwogenda okumanya nti naabayaayi omuntu waabanga obulamu bw'ekiyaye bubeera butya agamba waliwo bakyali bange baagala odduleeta waliwo omukazi talina musango mbwali simanyi waliwo yamugulidde baagala kumuta badde mbu banoonya mbu simanyi nze mba ngendo wanje omanyi mu maaso ga kamera mubaagala nze mba nkikola balyeriseo bali mugamba kirina okugwa ekiro kya leero musimanyi nze nina okikola bwe sikikola bagenda kufuna omulala owakabi agenda okikola ate bwe wakikola nange bagenda kunyigiramu ye Pancho ndaye ng'omukazi oyo nina omuyamba agamba omukazi oyo alekeddwa okuyambibwa aleme kuttibwa oba bagambye mbu munaye bamala okumunyiga nange bagenda kunyiga nze bali abasajja baali babbi ate bwe bava mu kyobubbi ne bayiga obutemu oli musiru oba olimbega oli kasajja simanyi olimbega gwe naye siri mbega naye ensonga eri nti munaye nze mbadde njagala kumanya bumanya naye mpulira ebintu birimu okunyiganyiga kunyiga ki
amugamba sigenda gendayo baba birimu okunyiga abantu atenze ngende nkwate nga bato omuntu ku kamera sika mawulire ono abiganye ye mukulu Johnson muga ya Faizo oligino ne muze kikagenda okunkwatira bwino onyonyo njagala olabe magwange gutya nnyo kulonda ngasoka agana genda era kati emwebi ebintu ebyo kudduka kukola ki biba bintawanyiza ddala ebyonze nakola sente zange netutandika Media TV negira kati si byakugira ati nze etu kale wekiba wekitya then nze interview njigadde angende wrap up shall meet up another time yepancho abasajja bamuleseeko akayumba abagambye ebintu byammwe nabikoowa wabula bamulemeddeko bamugambe kino sebo gwalina okitukolera bwe kikulema okukola tugenda kukola ekyaffe ate ekyaffe tojja kyagala katudde nabweru tuli mu kibuga Kampala waliwo omukulu oyo ono alina abaana be babiri ababuubu agira abaliisaako esowaani bw'aba abega emmere abegeemu abaana tababegera mujja kulya kayange naye buli omu amuteekamu mu luteeka lumu ng'apowa kaana kano ojja kuba kali like father like son nange kandyeko gomu mwakali ebiri uyo yembona akati kumbe waliwo akabubu akajja mukuse simanyi mugende muzanye tuba tuli awo anti munaye enzu no nze kubajjukira nze kubalabako kalibu tulireeyo sowani kanjiteke saidi eno aleze kakyuba akyaziza n'omugenyi ono ye mukyala gwe twalabe mu kifaananyi kiri ye tageti gye baagala abatemu bagende bakoleko baagala kuta mukyalo ono mbubawe yaguliridde bato omukyalo ono imbu bw'omukyala yazaala abaana ebbali babiri ndooza bebe omwami ono wono mboona naye mboona naye okumanya amanyira n'okumanyira ozaala otya muka musajja alina babiri nobazaala oba kati yajjanga n'abazaala n'abaleerero zimanyi naye ng'alina abaana babiri bano yabazaala mu mboona buzibu tagala nnyo gabona kakati wojjidde era munenge ziweddewo zewatulekera era kalwadde akoolaba kulya kawunga wekikikalwaza naye singa oluddako olekalekako kasente munaye akawera imboona kwala mukamusajja mukamukomugaga namusalamu abaana ali nanoga sente yemboona kakati omusajja nimwayagala okutta omukazi mbwe ebyobugaga babigatta ate singa ebyobugaga bino like omusajja singa agira omukazi ono yagenda okubanga yena nnyinibyo kati yasazeewo n'agamba bamutta aveeyo ebyobugaga yange mbisigaze weyo n'okuzaala ebbali yazadde kati kumbe banyumya bino byonna kumbe waliwo abakesi nga bw'omanyi ebintu bya gundi omuyaye nomboona wino yeberera na mu ghetto mugaga yataddeko n'agamba munoonye emboona gyali mu munyige ne mukazi wange wona emulabirako mu munyige saagala kumbe bakettebwa amuleke anti munaye luli watulekera mutwalo nolwaddako omutwalo ate okimanya ebyomuddwaliro batandika emitwalo 8 kati ate munange ate munaye nange mba sina sente nange ntoola kuza bizinensi mbona mululu agulina nnyo era munaye kandeke zino mutwalo mukomugaga naye tategeerekeka kasimu alina buno obwa keyboard kale nja kuweereza mbadde simanyi mbeera eri eno yamuweereza kamba nasula ekyo ndabi eri waliwo ababa nasula ebifaananyi kati oba yembeera oba ogwo omusango oba ogenda gugira ddi omusajja akyakuŋŋanya na bujulizi tetumanya ani asindise mu kameramaani ono kuba bifaananyi oba batemu nga be baagala okumanya waali oba si batemu situmanyi agenze nzaideyo mwana wekisati ali wano kati nga tukomawo emunyonyo eri tubadde nabweru omukulu mboona abeera nabweru kati nemunyonyo yetulaba omukulu omuyo ono yerutaakome Tony Kayanja alina amatwale guvanga ku musajja abeera n'ekitana ng'akituuma Mulabe district ye mwenyini Mulabe akasente alina bane muliwa oluddeyo ye mugagga twalabye akaviiri ako anti yangu mwangu budde ttamu mwangu budde to mama ngasoka yeebuzaabuza yawulidde ajja kumbe kabubuke kati akabubu kamala okukyalira bali kamanya nti abaana bako bekazaali bali kirayika balwadde asoka kajja eno ndowooza ono kasoke kayo ayakola ogutaana gwe kunene guva eno paka yeri n'agutuma Bulabe district ng'omanya ekiri omwo Bulabe wennyini
kati akabubu kali eri keswanta kumbe waliwo atuuse waliwo ayingidde yuuyo ayingidde mu matwale g'omukulu ayingidde mu matwale g'omukulu bw'atuuka wano n'asooka ayiwako enkookolo kino kirina okuggwa leero tukooye kino kiggwa leero bw'atyo kwe kujja n'asembera kano kali wano akabuubu njagala nsooke munaye nkulage ku byakabi sinze nagamba okole Bulabe district kati kumbe ne pancho azaawondera yategedde omukyalo ono gy'abeera wabula asula mu lumu ki kubanga ekiro kyaleero abasajja bagambye lwe bakiggala ate ye yagaana ebyokubeera nti bayiwa omusaayi oba olw'okutta abantu olw'okuba just sente kabubu we kamala okwekoza ebyabalungi nga kajja anti munange nze ekyatwala akabina kyaleeta munange Bulabe wennyini omukulu yakawaddeyo bakasuna essasi kati yali wano ze kandabe oba tekitakkuta mabeere simanyi yero takome tone kayanja chakane gutuukira ku nyanto Gulabe gutuukira ku nyanto kumbe mu kisenge kyennyini enninnya etuuka waliwo enninnya etuuka ennonya bwe tumala ogirabako omudumu ne gulangiza omudumu si gwa mazzi gwa mmundu omukulu ali eri tamanya enninnya yiyo enninnya ziizo alinga agenda okuwalampa ekikondo ky'amasanyalaze n'atuuka mu bedroom y'omusajja Bulabe district omusajja ali wano ali mu Bulabe bwennyini Bulabe bannange kyokka bane gonnini Bulabe mpola tati mpola Bulabe no ali mu kusuna adongo naye nga yatumiza ekiro kyajjo mmwe nyamanza nze bataka atedde mukazi watugwe mukulu jangu eno deno jangu eno annange tonsikayo nze nalayira mu wange nze n'owange mu bulungi ne mu bubi tetulina kwawukana deno mwawukane mangu kumanina bulungi ne mu bubi maaso g'emmundu balayira ebyo deno yanguwa njakukuba we jangu wano ekituufu kiri nti bano abakulu baagala kutta kakazi ate ng'omusajja ye yataddemu ssente kati aba alina okwefuula afaayo just in case ningana gwe nkugambe nkwagala wansi gwe musajja gwe nkulu kumbe pancho atuuse ne basooka bagakuba mu bbanga bannange amazzi egudde adange atuuse temugenda kutta mukazi lwe ku bintu bitalina musango gago bagakwadaga gwe musiru ate omusemu gwe batusindisa alayika abadde amakya kuba atuuse mu kugira ate mu bulungi mubi temubigira ng'ebyo mwawukane nasooka mbikula gwe ensamba yegwa bakundi mwe nali manya ebintu bye mwabyesonyiwa ebintu bye mubiveeko kati mbadde manye bagenda kusindika naani igwe ensamba basindika nsamba okwagala okuva mu bintu bino ebintu bino mubiveemu ebintu by'obute mubifu bali mubalekera emirimu gye webagala toli weba yakuta muntu wa munyini amwetire lwaki abamu mutaako mmetone kayanja yenna nyinemu kati awulira diiwe eringa egudde obutaka naye olera omukazi bullet kati ono mulimu guganya ayagala gwekolera ate gwonsoberera gwe musiru gwama gwe nnyabo ekituufu kiri nti bbaawo gwosula naye bulijjo yakuwasa mukuumagane yayagala yasasudde n'abatimu era oba abadde ansoberera ginzije kankube naawe akkube nedda alimba yansobola okikola ekyo baba beibe nsobola okikola ekyo ye yasasudde abatemu information nagitegedde basose sasula nze nembigaana mwesonyi oyo omusajja mutemu yayagala okuttisa kwatamu ebyo byogende mu kyalo yanguwa musajja abaddange gutone ini mbadde ngenda nako adungu yange byebyo wabula banaye ensi wetuuse weekusoberera omuntu ewava ewammwe omuntu ojja n'obeera ne munno mukuumagane mubadde yakwendulira abatemu nze kyova laba ebyensi ebinala ebintu by'omukwana ebyo binsoberera olumu nempulira wabambi byesonyiwe
na lwagala olusajja kati omusajja tekwagala kale tetugaje nakola ensobi eyo bwetyo wegenze naye nga bwe bulamu Pancho bwe yayitamu tubulabye yakyuka era yasalawo kubeera muntu mulungi naawe alaba firimu okyasobola okukyuka ne munno yonna gw'omanyi akola ebintu ng'ebyo akyasobola okukyuka singa aba afunye abantu abatuufu aboogera naye bw'oba olina kyoyizeemu Mukama akuwa omukisa otherwise ekitundu ekyokubiri bwe kiriba kifulumye era bali kitutuusaako naye ng'eyo bwetyo weegenze akuuma atakuumira ssente mweraba